Enkuba yatonye ebitundu ebyo ebya Arua nga yawezezza millimeters 11.7. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono buvanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale akasana kayase ng'ate bwe kakubaakubamu. Olwo ebitundu ebisigadde obudde bwabadde nga bwa mukalwe nga kino kyavudde ku sseruwandula mpewo eyitibwa Masikali esimbye mu Sseguyanja Buyindi awamu n'olukalu lw'obukiikaddyo bwa Africa ngeno esindika empewo empeweevu okutuuka ku ggwanga lyaffe ssaako n'obuvanjuba bw'eggwanga lyaffe era nga kino kiviiddeko embeera y'obudde mu bitundu ebyo. Tusuubira okutandika olunaku n'akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu Arua buvanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga yo tukasuubira okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu era ng'embeera eno tugisuubira okubaamu n'ekifu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono tusuubira okufunayo oluwandagirize. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tutyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Washington, Lagos amu ne mu Addis Ababa tusuubirayo namutikwa bw'enkuba ng'alimu n'okumyansa okw'eggulu. Ate yo mu London awamu ne mu Moscow tusuubirayo oluwandagirize. Olwo yo mu Beijing tusuubirayo okwatirira kw'ekiddedde nga n'ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu mu Dubai likyaliyo lingi ddala era nga tulisuubira okutuuka ku degrees 41. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo beera bulungi.